abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abalabi ba Dream TV, BTV n'abawutuliza ku Impact FM twesimye okuba nammwe nate olunaku olwaleero mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Amanya nze Nalumaga Sandra ne Aida Nakuya Mpalanyi n'omwami Alex Mukulu tuli naye era nga tugattako ku nsonga yaffe. Aida tannategeera nsonga ya mwami mukulu. ngenda njitegeera kubanga waliwo kyenajjeeyo kyembadde njagala okutegeera yadde nga tukigenze nnyo buziba naye ate ne tuleeta ekyeggwanga mu maaso gabatulaba nti abakulembeze bakwatagana batya oba bakola batya enkolagana ne bakulembera oba abafuzi bakola batya enkolagana ennungi ne bakulembera. Kati sooka weebuuze nti abakulembeze balungi oba babi? Balungi. Ani agamba? Abamu balungi, abamu babi. Bateekwa kuba balungi, yes. Naye balungi? Abamu balungi. Abaffe balungi? Mukulu. Omuntu okuwa miliyoni 5 oyiseewo etteeka erikyusa ekintu. Naye nga kyakyusa kye kirungi. Aba akoze bubi. Oli muntu mulungi? Oba toli muntu mulungi naawe. Kakati abafuzi baffe abalungi be mwogerako be bali. Mukulu. Ebiseera ebimu tulowooza nti omuntu aba mubi. Mu ttiimu y'omupiira kangazeeko sibimanyi nnyo naye nsobola okweta ekyokulabirako. Striker wa Manchester United bw'aba munafu nga striker wa ebintu aba bulijjo banaabitegeera ebyo bi Manchester. Bajja bitegeera kubanga bagula b'ebibanda bijjula. Mu Abani. Ne mukyalo ejjembeere lyewaffe Lusolo. Kankubuulire tolina ttiimu ya wano gy'oyinza kukolako example. Tuwe ku example ya kaŋŋambe ttiimu ya Vipers. Zo teziriwo ezaffe. Olabye? Gw'obuuza nti abafuzi tukole tutya okukolagana n'abantu. Mwogere ebintu bye bategeera. So si kwogera bintu bitategeerekeka. Wakiso Giant gyewotuwa. Wakiso Giant gyeri. Wabanga mulungi. Nga defender Wakiso Giant. Naye mulungi. Okimanyi nti mu maaso ga Vipers defender wa Wakiso Giant abamuzannyi mubi. Awo tomanyi mupiira. Abeera mulungi eri ttiimu ye. Nkugambye awo tomanyi mupiira. Kiringa nga bonoowulira referee nga bamuwaana. Referee afuuye omupiira. Nga bamuwaana nti abadde mulungi nnyo. Abaako ekiso. Are you sure? Ateekwa kubanga aliko ekiso. Anti. Kati waba tasaliriza kitegeeza aba mulungi. Anti wuliriza gwe bawaana ateekwa kubanga aliko ekiso bukyakoze oba okusaliriza oba okukola ki. Naye nga referee mulungi tasaliriza takola kiki tewali n'amumanya. Tebamwogerako. Naye ono omubi akola kiki gwe bawaana nti omusajja asaza omupiira oyo. Ebyo byogamba. Anti olumu bakomparinga ku mupiira oguwedde. Kati ekyo. Omupiira gwe coach kati Masaka ogambye ani? Wakiso Giants. Vipers. Coach gw'olina okutunuulira n'ogamba nti alabye otya defender wa gundi. Ye kubanga ye coach amulaba musajja kiki mulungi kubanga ayinza omukozesa enkya mu ttiimu ki? Mu ttiimu endala yiye. Yes. Kakati gw'amulaba nti mubi ye enjawulo y'okuvuganya n'okuwakanya. Kati ekyo kye kiri mu mupiira tetulina kuwakanya. Tulina kuvuganya. Ekyo kyenkunyonnyodde kye kiri mu byobufuzi by'eggwanga by'eggwanga Uganda. Mulimu kuwakanya. Tuyina abakulembeze nga balungi. Ngani? Tuwe ekyokulabirako. Wansi by'ettaayo okwogera gwe njagala kati bw'otakyogera ekyo puroguramu ekoma wano. Nze mumanyi. Ani? Tontiisati. Wantiisizza ku kwogera gwe njagala. Alina mukontirisiti ye mumanyi mwali. Lindako. Tubuulire bufuzi ky'omu olabye? Lindako. Mwagala kuntwala sipiidi. Yanga Dubai. Kati kutwala sipiidi. Ensonga zino njogera ku national level. Si ku personal level. Yes. Ani mufuzi omulungi. Okimanyi nti wano mu ggwanga Uganda
bw'obeera omukulembeze ng'oli mulungi ng'osobola okwanja ensonga bulungi nga ne bw'oba ng'ogitebolinze mu maaso gaabo boolaba abayongera mu ggwanga lino okulijja ku level yaliko ogize endala oba mulungi waliwo oludda lw'obaako ate ng'oli mubi era nga bakulaba bubi nnyo era nga bakuvuma n'okuvuma nti oli mubi. Yes. Bo bennyini be babeera ababi. Balina okuvuma. Ate lwaki? Gwe bwe bakuvuma okola kiki ekikulu? Ozaayo omuliro. Osituka oba osigala. Abakulembeze abamu basirika busirisi. Kakati olemeddwa okwogera omukulembeze omulungi n'omubi. Tubuulire omukulembeze omulungi wano n'omukulembeze omubi otuwe n'ensonga ze. Lwaki mulungi lwaki mubi? We banankwata ne bantwala eruziro oba ekitali onanzijayo. Ekitegeeza abafuzi babi. Kubanga bagenda kutwala olaba naawe obeeraliikirira baagala kutwala kitalya. We bantwala ekitali onanzijayo. Si nkujjayo lwaki? Kyokka nsigalayo puroguramu yo ng'egenda mu maaso. Osigalayo okafiiramu kubanga oba ofiiriridde ffe. Omufuzi ateekwa okuba redde okufiirira abantu be bw'aba abaagala. Ate omukulembeze n'akola atya? Omukulembeze akulembera vision y'abantu. Uganda ina kuba nakyo okusinziira ku level ya Uganda ina kuba na mufuzi na mukulembeze kubanga tuyinza okubanga bannayuganda abamu naddala mu urban centers beevuma Museveni naye nga ku maaso ga Katonda alaba nga ye mukulembeze oba ye mufuzi omutuufu okubeera ku mitima gy'abannayuganda. Situmanyi ekya Katonda situkimanyi olidde naye Katonda si wantabuka wa mirembe olidde teri kintu kyantabukatabuka kirimu Katonda. Simple. Kati eggwanga lirimu entabukatabuka oba nedda? Kisinziira ku level gy'okirabirako. Ate level ki? Mweziri gy'okirabirako. Entabukatabuka mweri. Owulidde? Tulina entabukatabuka mu classes, abagagga n'abaavu. Tulina entabukatabuka mu baasoma n'abataasoma. Tulina entabukatabuka mu madiini. Abakatuliki n'abaprotestanti n'abalokole. Olowooza waliyo embeera nga tewali ntabukatabuka esobola okubeerawo mu ggwanga lyonna? Like which country? Yes, waliyo embeera nga ensi ki? Switzerland. Switzerland wali okay. Yeah. Bantu baterekayo ekintu kibaayo nga tewali ntabukatabuka naye nga tewaliyo n'ebibiina ebyobufuzi eby'enjawulo. Kakati nga mu Amerika waliyo ebibiina bibiri byokka naye waliwo entabukatabuka n'ebibiina ebyo. Wano tulina ebibiina nga 10 n'ebirina entabukatabuka 15 oba 14 oba 2. Naye waliyo ate ensi nga zirina ebibiina naye nga tezirina ntabukatabuka. France weeri. So entabukatabuka si ya Katonda. Awo omanyira nti omufuzi naye nabo babeerako mu mbeera ng'eyaFaransa. Siwulidde? N'abantu be France babeerako mu mbeera ng'eyaFaransa. Anti kyenkugambye nti naffe tulina okumanya level ki kwe tuli mu civilization. Kyennagambye ekyo. N'Abafaransa baakirimuko. Tulabe engeri ekikyusaamu. Yes, naffe tuli luddawa. As long as we know we are in P4. Tulina ogimalako tugende mu P5. Tugimaleko tugende mu 6. Kati mukulu. Gw'obaddewo okusingako kwaffe siriganya oli mukulu nnyo kale. Naye obaddewo ko mu ggwanga lino Uganda okusingako kwaffe. Sinakindi oyinza okuba ng'olabye n'abakulembeze ab'enjawulo engeri gye bazze bavugamu eggwanga lyaffe Uganda. Gwe woogamba nti wano we tutuuse tuli yaddeyaddeko. Mukulembeze ekyagamba nti mu kiseera kino twali yaddeyaddeko. Oba oyinza okugamba nti kaakano tuli yaddeyaddeko era kale. Okusinziira ku kyennalaba emabega kubanga abamu era si comparinga bulamu bwange oba bafuzi siyinza comparinga Museveni na Idi Amin. No, si comparinga mukulembeze n'amuntu omubi. Nkomparinga omukulembeze n'omuntu abalungi. So bwe mba nkomparinga abafuzi baffe siba comparinga nti wali Amin nga afuga twali yaddeyaddeko nedda kubanga bonna be bamu mukulu bonna be bamu. Lwaki? Bonna tewali yatuwa vision eri national and that's why we are suffering. Aba abakulembeze bonna tewali alina vision eri national. Vision zaabwe zisinga kuwolera ggwanga. Bano baatukola bubi
byetulimu ebyo wansi eri mu mitima kulwana ntalo mukadde mu mitima yes grudges ezo omufuzi ayingira ku kukola revenge omufuzi ayingira mwe mwatukola kino mwe mwatukola kino eggwanga lino lyakola bwe ne bwe kati byetulimu ogamba eggwanga lyaffe lyetaagayo omukulembeze nga mutabaganya ng'ayogera nsonga za mirembe si mukulembeze waliwo factors endala omufuzi katugambe ng'olulimi ezo factors zirina okubeera nga ziri mu place olulimi mwogera mwenna mutegeeragana muwulizaganya ansi eri nti nedda kakati eggwanga laba eggwanga bwe lyonooneka ne lironda olulimi olugwira nga ye national anthem ye national language nti English can you imagine eyo yentabukatabuka kati omulanga ayimbe mu lulwe n'omukyoli ayimbe mu lulwe kati bwe tunagatta African Union omukyukuyu naye ayimbe olulwe abafuzi baffe tewali yalina national vision eri bannayuganda in terms of language claiming it doesn't mean nti okirina oyinza okclaiminga nti oli mulungi naye nga toli mulungi kitegeera nze nyinza okclaiminga nti ndi muto naye nga siri muto nenenga nti nze ndi muto it doesn't mean nti ndi muto naye mukulu ng'abantu bakoze ebintu abakulembeze ngaani lwaki nzirayo wali nze waŋŋambidde okwogera ngaani mwogere lwaki tomwogera lwaki otya ekitalya ng'oli mufuzi lwaki otyayo nze ntyayo ki nyinza okgendayo oyimirira ku mazima nze njogera ebintu nze byenjogera byentwala ekitalya okujjako ng'ensi eddala egudde eddalu nontwala ekitali oba onnanze musango anti ekitegeeza gavumenti mbi kubanga bweba ennungi ekintwaza kimanya ekitegeeza naawe maaso ga gavumenti oba mubi kiyinza nawe kyokoze kiba kibi anti gavumenti eyinza okubanga bw'ogiwakanya erowooza oli mubi oba bw'ogivuganya naye ng'oyimiridde ku mazima yes nze njivuganyisa mazima olowooza abakulembeze bakole ki bano abantu abangi kaŋŋambe be balungi bannayuganda abangi abatavuddeyo naye oba ng'ovuddeyo naye si ffenna tugenda kwesimbawo ku kya pulezidenti w'eggwanga lino Uganda ate nga kyemwagala mwenna bannayuganda buli omu ayagala kuba pulezidenti anti kati tulaba nga bali kyewayogedde nga tebakiina ng'ate nze akiina gw'okirina olina national vision nga nze alina national vision lulimi kiro tugenda okwogera nga national language ekyo kinajja mu manifesto yange anti obawulira byebyo akyeterekera bw'amala takikola tetulina kyetuba tumubanja kyobala abantu ffe tulina okukutuma tugamba nti tukolere kino kati njagala nange ekiteeke ku memorandum mbuuze bannayuganda mwagala lulimi ki abantu ne munoonya olugoye olw'okwambala for identification nga mugenda mu Olympics nga temulina na traditional dress gye musobola kukkirizaganyako nti eno yetukiikirira ffenna buli kanaku wabaawo okuwakana nga bannayuganda twambale makanzu oba boarding anti wuliriza abalala ne bagamba tetumwambala boarding mujja kuba musitudde abaganda temwambala kanzu mujja kuba musitudde abaganda owulidde kakati omukulembeze w'eggwanga oteeka okuba nga oli national nga tonnatuuka universal sooka obeere national okay kati gwe omukulembeze ogatta otya abantu ow'engulu n'ow'emmanga n'ow'owakati n'obagatta tetulina costume etugatta baatiste ogwo mulimu gwaffe teba designers to some extent mulungi kubanga ndaba mbasamize agendayo sinagamba kugenda mbasamize oba nedde agendayo kunoonya bululu agenda mu kunoonya bululu mukazi gwe olabika watamira ebyobufuzi oli akiziyomatic omugundi kyagamba mbidde agoberera Museveni blindly ate nze simugoberera ate kiki nze I agree with someone ogamba nze njogedde costumes gwoliye kugenda mu basawo baganda anti mulete agenda yayambadde atya kubanga nekyo nayo point yanjawukana etya kugenda mu basawo abaganda okunoonya akalulu tusinza Katonda omu naye we've sectorized ourselves already nakugambye nti ekyo nakyo kyantabuka nti waliwo amadiini ag'enjawulo eyo nayo ntabuka kati President Museveni ogenda mu basawo abaganda nawe tekitegeeza nti abagadde nnyo no anoonya bululu nze nkugamba noonya costume munnayuganda oli yatugambye kati oyagala okugamba oli yatugambye Jamaica
olwogera Jamaica owulira Usain Bolt, Bob Marley, reggae. Uganda bwe bajogera owulira ki? Gwe Ngozi. Okigasse ekyo kyafirika yonna. Neera kyekyo nguzi nakyo ekirala byogere byonna. Kyowulira Uganda bajogera omutima gwo gugwira ku kikusaawe eyo. Amazima. Bangamba nti Uganda right now wano wendi nguzi. Era omuntu yenna wangamba nti aida ndi wano naye ndi staka mubuzo inamu mmeka ani ali awo mulabe bwoti. Kati enguzi kyeki? Kati tugende ebuziba kati. Twagala kati kufuuka universe. Enguzi kyeki? Era lwaki ebaawo? Enguzi kwe kugulirira omuntu okukola ekikyamu. Ate gwe baguliridde abaki? Muli waayo. Nedda. Naye aguliridde abaki? Yawe enguzi. Anti abaki? Musiru, mugezi, munafu, kiki? Ayina omugongo mubbi. Anti kakati gwe kidefining nti omuntu awenguzi abaki ki? Mubbi, musiru, kiki? Mutamiivu abaki? In most cases awenguzi aba taina musango. Abagulina. Abayerwanako abayagala kuyitawo. Toyinza kwerwanako ng'okola ekibi. Ate tugenda mu struggle for the fittest. Tosanga olinga asindika munne yayitewo. Abakoze kirungi naye abatayiseewo abamubi. Tetuli mu struggle for the fittest. Omuli w'enguzi omudefining otya? Awenguzi omudefining otya? Muntu mulungi oba mubi? Awenguzi talina buzibu kubanga ye abantu genda mu programu yaffe abalungi basinga obubi. Omuntu awenguzi abakuluuyikirwa ababyo balwa abalungi basi kyetuliko. Now we are getting universal kubanga yalijiria. Yes. Ate n'oli agitwala naye abaki? Nnyo. Yes. Kale omu aba musiru omulala aba mugwagwa. Ku bombi ani musiru ani mugwagwa? Awenguzi awenguzi aba musiru. Then gwe bagiwadde n'afuuka omugwagwa. Kigambo kyo. Naye enjawulo yaabwe yeeyo. Kuliko omusiru n'omugwagwa. Mukulu. Tubadde tukyali wali ku nsonga ya universality. Ensonga ey'okubeera n'ekintu ekitwawula omukulembeze okubanga ali omukulembeze ali. Tulina kubeera n'ebintu ebitugatta. Kale ebitugatta nga naye bitwawula ku balala. Diversification simbi. Nti oli mukyoli. Nze ndi Muganda. It's not bad. Yes. Naye kyekiyingatta n'omukyoli. Ye mufuzi. Ye mufuzi. Kyatuleetera. Kati kyogamba. Tusobole okuba nga tusigaza omukwano n'omukyoli. Nga tetukontanye. Kyogamba nti Honorable Norbert Mao, President wa Democratic Party, ayogera ennimi ez'enjawulo. Era mu kuyita kwe musanga amawo musanga ekalamojo gya musanga nga yeekubyeko kyambalo kyabwe. Omusanga wano mu Buganda ojja musanga nga azze mu maaso g'abeene nga anekanekanye mu kanzu. Omusanga embalo omusanga kubye casual suit ye ng'era ayogera Lunyarwanda Lunyankole. Kyogamba oyo omukulembeze bw'atyo asobola okugyayo figa gye twagala oba bw'osinkana Bobi Wine ng'alina mukyala we Babi ajja kuba waba agenze eri ayambadde kyeyi. Bw'agenda eno ayambala kyeyi. Bw'ajja mu Buganda ajja mu Buganda. Bw'ajja mu bavubuka ayambala nga bavubuka n'ateekako ne shades. Blendinga. Ekyo kyogezaako okutegeeza omulabi waffe n'atuwuliriza. Nedda. Kyekiriwo ekituufu. Ebyo byonna byeyogedde byakunoonya bululu. Mao azze ayambadde ekkanzu ewa Ssaabasajja. It's not even universal. We are talking here about issues. Mao ayagala ki for the nation. Ate nation yo yeetaaga ki for Mao to do in case he becomes a leader. Nation eyagala ki? Twagale common language. Fenna nga tuluwuliza. Twagale common vision. Nga vision yaffe eri ki? So that we know our heroes and our bastards. Tosobola kumanya hero wo nga tomanyi vision. Kubanga mu vision mwomanyira abazira baayo
abagirwanirira abagikolako okitegeera kati nga tulina Heroes Day kati olina kugenda eri bubuziba n'ogamba nti hero yaani hero yaaba atya universally omuzira not necessarily nti owagidde nnyo DP therefore hero nti owagidde nnyo NRM therefore hero no tukoze tutya abantu abalungi okuleeta abakulembeze abalungi by knowing number one twagala gendawo naye kyani anakitegeeza abantu nga tebalina mukulembeze anti omukulembeze oyo alina kibategeeza abannayuganda tebakyawuliriza nsonga bagenda namuyeye olimba kituufu then awo wakanya taito ya kubanga tukkiriza nti abalungi bwe basinga obungi ababi naye tebakyawuliriza nedda mukwano bawuliriza eki bawuliriza the leaders still have issues zebagamba kati lwaki oli ku programu eno nga tebawuliriza lwaki tovaako abampuliriza kati wano ku show webali era bawuliriza n'abantu bawuliriza gye bali mu kaseera kali akokulondamu omukulembeze ayina ensonga egatta anti mwaboonoona kuba temubatwalira nsonga mubatwalira sabbuuni na sukaali mwaboonoona ababufuzi be bayonoona kubanga bamwetaaga sukaali waliwo obwetaavu bwa sukaali kyekiri kye twagambye ekkaano okagulirira ne swiiti kuba taliiwo mukulu bannayuganda bayinza okufuukako bahiro ne bagaana sukaali ne bagenda n'ensonga tebasobola okuba obwetaavu weebuli tebasobola ne ku levo kwe tuli mu civilization ku levo kwe tuli kiri kyegga nti oba P4 oba P5 tetusobola ku reasoninga bwe tutyo era ndaffe ebyobufuzi tubirabira mu sabbuuni teebereza abamember of parliament tebateekwa kukola nguudo ebyo byonna ebyo naye lwaki babikola bayonoona n'abantu bano boogamba nti be balungi be baleeta ensonga eyo okuba bwetyo abalungi tebannatuuka okusinziira we tuli tebannatuuka kusalawo independently tebannatuuka kumalawo babi mu byobufuzi mu byenfuna ne mu byembeera z'abantu kuleva ky'omulungi wamalirawo omubi factors ziba nnyingi education tulina okubeera educated tulina okubeera exposed tulina okubeera self identified ne tulyoka tugamba nti kaakati abalungi baliwa right now tosobola kubafuna tebannatuuka ku level esobola kubuutikira babi naye mukulu kubanga ebyobufuzi bigenda n'abangi bigenda nabaki nabangi era asinga okufuna obululu obungi yasinga okuwangula ekitegeeza omuntu oyo abakoze enkolagana ennungi apaana ayinza okubanga enkolagana mbi akoze emikwano ayinza okubanga enkolagana yembi n'abantu ogulirira ebyo bimanyi abafuzi abapoliticians baffe baguliriza bantu bawa obululu ekyo tetukidda namu kyogamba oba tusobola kugula banna byabufuzi bantu kuwa bululu ebyobufuzi byesonyiwe nga tosobola kuziika tosobola kunywa sigala gwe banywako kati nno bw'oba onoonya akalulu oli ajja naga nti memba wange kwatako mwana akalulu kange nze nina mukwano gwange omumemba of parliament ye yagamba nti wabava okukuba akalulu tweyogera naye kubanga aba talina kyatanywedde bw'asanga banywa kwete nga bamugamba mukama waffe nywako ng'anywa kati bagezaako kuba balungi kubanga abalungi bazegezaako kwegula beegula bw'oba tokikola from the heart beegula then oba mubi kuba twakkiriza nti omuntu omulungi oyo yakiwulira ku mutima nze we neesimbirawo nga kansa w'abavubuka ate kirungi n'empangula waliwo ebintu bye saakolanga biki nze abavubuka bange bajjanga gye ndi honorable twagala mwenge nga mugambirawo sigula mwenge wakola ki kyenakola kuzimba nkolagana nabo besiisa endala kakati genda mu maaso n'ekyo abakulembeze baffe abalala tebasobola kukola kintu ekyo tebasobola kubanga omufuzi n'otegeeza ono gw'ojja okufuga oba gw'ojja okukulembera nti si gwa nsalirawo naye kubanga waliwo n'ekizibu ekya kye tulina nti abakulembeze ate be bakulembera be babakulembera
oba ntegedde bwe kyandibadde nedda nze gw'okulembera nze nyina okubuulira kiki kye neetaaga muliwawo mukola ki mwe abafuzi kankubuulire nabano balungi mmwe temuli bantu nti mulina otukulembera muli bakozi tubawa mulimu ffe tubawa mulimu so simbu tukulembera tubawa mulimu gwa kola ompa ebikozesebwa mu mulimo gw'ompa ate awo waliwo department erina bikuwa gyeri era gwe gye tukuwa bwe tukuwa akalulu ogwolobinga eyo department owulidde ffe tukuwa mulimu gwe member of parliament councillor tukuwa mulimu naye ekyabalonzi kye batamanyi nti ne president mukozi bukozi kyova olaba ne sente ze ziri miliyoni 4 zokka omwezi bino va ku allowances biki kati zandibadde mmeka gwe kati tebereza CEO wa MTN afuna sente mmeka ozimanyi member of parliament afuna mmeka si miliyoni 4 member of parliament naye oli president omulimu gwe okumanya mukozi nnyo musaala gwe gulina wansi w'aba member of parliament tumuwa buwi omulimu ate naye bw'atuukayo ne yeefuula nti ate yatuwa emirimu nze ŋŋamba nti ezo sente kiwuddiisa ziriwa emiliyoni 4 ate kiwuddiisa kitya kiri constituted zagabira abantu ezo biba birala ate ebyo nabyo biba birala bamuwala wense zine sente z'okugaba nga president fountain of honor alina okubeera n'ebintu byawo abantu nti asanze ekyalo kirina emergency ekitegeerekeka ne ministry weri eyekyo naye tugamba zino mu campaign zagenda ogaba agenda zijjawa zeza aid ziziri abamerika ze babadde batuwa ate nga yasaba abamerika yabasaba kontino zino zigenda kunyamba mu kalulu oba yabasaba sente ate alina okuba ye abasaba sente nazidaivatinga naye gwobadde ki lwaki weefuula nti tomanyi ebizibu byaffe taba mukulembeze aba mufuzi mulungi oba mufuzi mulungi teri mufuzi mulungi ekyo kyawule omukulembeze yaba omulungi yes teri mufuzi mulungi naye nga bannayuganda baagala nnyo okumanya omuntu gowingewa agendewa kyenkugamba national vision teriiwo gwe politician anti kati national vision eriwo omuntu ekyo kibuuzo kye babuuza ekyo kituufu ti omuntu agoyingewa they are asking for a vision people are asking Uganda's vision why should we work omulabe waffe omulungi ebyo ekyekibuuzo kyebuuza oba ffe ndowooza yaffe abali wano akuna kibuuzo bakibuuza bonna nze nkugambye teri atakibuuza but bakibuuza because of lack of vision ne Bible egamba my people perish because of lack of vision Uganda terina national vision simple mukulu nandeeta ku kamera naawe ntwogera ku national vision teriiwo ebyo bye mutugamba 20 simanyi biki 2025 eyo teba vision brings pride to the people who belong to that community right not necessarily to give them jobs or what to be proud nti ndi Munnayuganda is because of the vision I have over my people have but one of it proud wakanga Uganda Israeli kati ekikubaganye nnyo ne Palestine olowooza kiki gwe vision y'Abayudaaya ogimanyi togimanyi tosoma Bible siri eggwanga eddonde tuddawa bo balwana bagamba ne balaba ne bamalayika nga bali nabo vision yaabwe teriimu bino nti biki omusajja kati yazzeeyo oyo ani n'abazza mu Bible n'abaga nti oba mwagala okumanya lino ettaka baali tuwa history weeri now eggwanga eririna ekintu ekyo liba ly'amaanyi liba zzibu nnyo ne mu kulwana liba ly'akabi kubanga liba omukono gwa Katonda nga gubawerekera kufa kuwona nefe wano tetukirina era kyova olaba nti bwe tuba tulina kyetuliko bakutambula essasi bwe livuga buli omu wawe teri agamba nti abange tusigale wano bukulu gw'osigalawo nze nsigalawo bwe mbanga kyenwanirira kituufu nsigalawo ate mbandagawo kati tofunangayo kozi ntuufu kulwanirira ggwanga Uganda njirina naye industry mwendi tebalwamu magezi
nedda nti buli kyetwogera bagamba nti abo bannakatemba Baboyini ali mu industry efaananako bweti bazanya katemba owulidde kakati olw'okuba nga batuyita bamusiru ddala mwe ba politician okumala emyaka 10 nga mutuyita bamusiru ddala nakati mukyatuyita bamusiru ddala tetusobola kwogera bye twagala kubanga bwe twogera muga nti abo baebo bali bannakatemba temuli makulu era ne mu parliament mwogera nti gundi ono si katemba. Don't bring katemba here. I am not an actor. Ne Museveni yakyogera, I'm not an actor. This is not acting. Right? Atenga teri asinga ba members of parliament kuzanya kwa actinga. Kubanga bonna bibogera bali fake. Babera babi actinga kwa actinze. Omuntu ategera toyinza kuddawo nga buli kaseero oyogera speaker sa simanyi biki bibogera mu parliament. Anti kati ye gundi kye bateekawo ekyo kyolina okugoberera. Bazungu anti bazungu bakiterawo abantu abatategeera bulungi. Okusaamu ekitiibwa speaker parliament. Kati ogamba nti wonaaba obanga obeera ng'oli muntu mulungi olina kutyoboola speaker kubanga nekyo nakyo endowooza abantu bangi bagiina era ekoze. Nkugambye mu parliament tuvudde ku kintu nti mu parliament bo batugamba ffe bannakatemba owambuuza ekibuuzo nti sirinaayo kintu vision nekugamba nti mbirina naye tetusobola byogera olwa stigma gye baatuteekako nti abo bannakatemba era kyova olaba ne stigma eyo kati eri ku Kyagulanyi. Nenga Kyagulanyi abadde afunye support yo n'abantu abasinga. Support weeri naye support evudde mu raw people wansi. Nakati ate ekizibu si bantu abawaggulu nga bampuuga bamugamba mbu talina magezi. Kikyotalaba kikyotawulira endowooza eri ya dreadlocks vuddeko nga tunatuuka na ku mpuuga yogerako kuba Catherine kubanga tukiwa nti oyo ye muntu ali mu ddala alinga ng'eyali eyandisoose okugamba nti Bobi Wine ye waffe kyogana yali stigmatized because empuuga ye yakajja wano recently. Catherine kusaasira sooka weebuuze Catherine kusaasira artist oba nedda? Nze ndaba muyimbi. Buli muyimbi abeera muyimbi. Nze ngamba kasita ebinyonyi nabyo biyimba. Tebiyimba nabyo bya artist. Kisinziira gwe ngeri gyo passivinze. Naawe kisinziira ngeri gyo passivinzeemu kusaasira. Gwe nkubuuziza kusaasira artist oba nedda nziraamu nti artist oba nedda. Nze mu ntegeera yange muyimbi. Entegeera yo ye entegeera eri standard. Kubanga oyinza okubanga n'entegeera yo. What is the yardstick for a standard for metrics ze tukozesa nnyingi. Nti kakati oyo gw'ogamba yasoma metrics weziri ez'aba artist. Yasoma ki? Sibimubuuzanga. Metrics weziri tulina masters, tulina PhD, tulina biki byonna mu art. Kakati ye ali ludda omupimira. Kati ombuuza lwaki? Nze nali mmanyi nti abayimbi. Kati ne ku nnyimba, kati gwe n'ennyimba tozimanyi. Tomanyi luyimba bwe luteekwa kuba olulina standard. Gw'omanyi oluyimba olulina standard bwe luteekwa okugenda. Yardstick sigiina mukama. Weebale nnyo kati byoyogera biveeko. Kati fe ababimanyi tumanyi nti kusaasira si artist. Oluyimba lubeera lutya? Omuzannyo gubeera gutya? Standard metric z'oyogerako ezo gyeziri byonna gyebiri tubisoma. Oluyimba luba lutya? Mukulu. Lwaki oluyimba olwo terutunda nsi yonna lwayimbi? Lwaki akyayimbira eruweero? Lwaki tagenda mu New York? Obanga ennyimba ze ziri standard. Yazeeko ne ku Serena. Anti Serena eri mu Uganda. Buli musibe akunganira mu Serena. Mukulu. Bannayuganda tubayambye batya okukola emikwano egigasa okuleeta abakulembeze abalungi? By example. How? Lead by example. How? Byoyogera bituukirize. Walk the talk. Bw'ogamba nti ngenda kukola kintu kino beera mwesimbu so toba mwesigwa. Waliwo enjawulo y'okuba omwesigwa n'okuba omwesimbu. Mukulu. Nyinza okuba nga nze linda kawaida katono waliwo enjawulo y'okuba omwesigwa n'omwesimbu. Ofunda naani ku bombi? Ye eriwa nti sigitegedde. Omwesigwa yaliwa n'omwesimbu yaliwa? Omwesimbu aba bw'ati, omwesigwa aba bw'ati. Yezange nagenda n'omwesigwa. Ate ono kino kifudde kati. Kino kikyali kiramu. Ayimirirwako. Buli kifa kidda wano. Buli kiramu kiyambuka.
omwesimbu takyuka omwesigwa nkutereseza sente zange ani nalumaga nkwesize nzikutereseza kyokofiiriddwa maama wooziridde Omunnayuganda ebbanga lyonna abadde amanyi omuntu omwesigwa yoyo omwesimbu byanjawulo nnyo abeesimbu be batono okusinga abeesigwa kale programu yaffe eddako abalungi be basinga obungi ababi